Well, several webali. Twasiza ofite obujjanjabi buno kubanga kimu kitundu kyange. Kitundu kiri munnakifuma wano namuganga ali munnakifuma. Nze ndi munnakifuma. N'ensalawo wana kyewa engamba nnoonye nyinza okuba olusisobola sente sizini sobola okuyamba abantu baleetera kino bakiri naye oluusi mba n'obusobozi obusobola okugenda okunoonya mu bantu abalina bo ne bajja ne batuyamba era bwe nakola nengenda mu Kabaka Foundation omukulu ne musaba nabo ne bakwatagana n'eddwaliro lya Kabaka Foundation Hospital e Kalango ne bakkiriza tujje tujjanjaba abantu ba Ssaabasajja era ekyo nakikola lwakuba nga wegeme kitundu kwenva ate ng'obusobozi mbulina obusobola okugenda okusaka nange nagenda n'ensaka n'endiita ate sigwe gusoose twakolako dda ekitovu ekasawo nga tero tukoze wano namuganga ate atulina enteekateeka egenda enagojje egenda entunda egenda enabbaale n'ekimenyedde nayo tugenda kutuukayo koleyo obujjanjabi bwebumu n'ebintu ebirala bingi okusobola okuyamba ku bantu baffe. So olaba ndwadde ki esinga okubonyaabonya abantu? Endwadde nnyingi abantu batawanzibwa omusujja mwe bali bangi ab'ebifuba naddala mu baana nabwo bingi ate era tulina endwadde y'amaaso amaaso ago mu bakadde nago nga nkizudde nti bangi ekyo nakadda nina gwenva okuzzaayo eyembulamuti yazze nga era atawaana n'ekkubo atulabye era atawaana mu kuddayo kwe kumuvuga ne tumuzzaayo naye nga n'endwadde y'amaaso naye tawaanya abantu.